mukama wa buyinza kwanga. I remember Justine got a baby kati musumba. Baby. Yes, so could have been a baby. Really? Just was in Yakana. See, now baby kati fabana kufuna okogera. Nera siriwala. Mukama kwada mafuta kanofuka da musumba. I thank God. Baby agamba. Baby mulungi. Mwana mulenzi. Mulenzi. Anabanga chikati. 3 already. Ina udekata waliwa dozi zako. She's not 2 years. I'm believing God. Amen. Hey, that's a good one. Amen. Yeah. What kuimba utanga Pastor Bugembe? Yeah, natandika ndi mtu okuimba naye kusomero. Ebyo scripture union. Yeah, scripture union nga tuyimba mu Sunday school, kuva mu Sunday school ne tugenda naye of course nga tomanyi nti obo byoyimba bibiri. You're just singing to the Lord. True. Singing out of passion because you love to sing, but not necessarily nti obo manyi nti can be a career or anything. Yeah, so bwentyo nenyimba nga ku ssomero. Primary. Yeah, primary, secondary. Olungosomera wa? Primary. Eri wala gye natandikira. St. Teresa Primary School saalina nnyo kye nakola. Ne nzija ku Kamuli Township. Eyo gye baatuyigirizanga okuyimba buno bu headtones. Yeah, era njukira nga nnyimba akako nga nkayimba bulungi nnyo naye bwe nakula eddoboozi ndowooza nendikozesa nnyo. Oh, yeah, food. Sometimes eddoboozi ozaligera nerivaamu nerikyukako. Wakula olina effujjo? Saalina ffujjo naye olabana bali active nga sifujjo percentage yakaŋŋambe bwentyo. Yakaŋŋambe bwentyo nga ndi active. Bino ebyokusupporting omupiira nga tuyinza olekana ku mmotoka ebyo bwe bityo. That's true, yeah. So gwe tosamba mpiira tobaka naye ngawagira buwagizi. Yeah, nga mpagira buwagizi nga mbeerawo kuyimba wano okusakaanya abantu baddemu amaanyi abasamba. Nga njagala nnyo omupiira okugulaba. Paka tokyalagira omupiira? Naguvaako. Wakowa amaziga. Alabika wali waseno. naye omupiira bannange olwedde olina stress z'endala kati ogatako endala nga tewali azikutumye. Amaziga gabanga mu mayuma nogaba ate waliwo nga ttiimu omwami n'omukyala gye bawagira yeemu nolaba amaziga noga kati ani asirisa ani nga bonna bali mu maziga. So primary awonatiko kubanga oyimba? Yeah, primary nga nyimba mu kwaya ebyo ebyessomero naye saavaayo kokko nti oba bannange nkulembera oluyimba biki saakulembera kale nga ebintu ebibuzaabuza nze nali simanyi kuto simuyimuyimbi naye nga batisha banjaga nze nkulemberamu ennyimba because nazinanga nnyo nagamba Ruth ogenda okuliidinga nempuliriza essanyu nga mukazi atusimanyi nti nemfulatinga nti nedda nze nali sikulembera ndowooza nali sekkiririzaamu okwetya ng'olowooza oba waliwo abayimba beta kati nga sinneezuula first of all ng'ate sinnafuna na muntu aŋŋamba maybe I'm good or something so nga saagala nnyo nze wembeera awantu ng'abantu balwanira ekintu nsigalako emabega nesikamu so ng'abaana bangi baagala okuyimba I would let them sing nga sikifanako yadde nga balwaki. Interest yali nnyo yakubeera leader like leading but wayagala nga oyimbe oba siyimbye tekirina tabbuya. Oli muntu wa mirembe otya entalo? Ntya entalo. Yeah. So kati awo nenyimba nga naye mu fellowship zino bwe twabanga tuyimba mu fellowship somehow nga bwe mba nkulembera oba okuyimba mu fellowship oba worship or praise nga baana balina engeri gye balabanga nnyimba bulungi. Mulokole kuva mu buto? Nakulira mu church. Mama ne taata basumba? Ne mama ne taata, yes.
mafuta gakurukuta gati yao muli abana bameka tuli abana twali mwenda. Last year we lost a brother. Now we are 8. Yeah, all girls. No, we 3 girls in my dad. 4 girls in my dad, 2 girls in my mom. Yeah. You are number? I'm number. Mommy, I'm number 4. Daddy, I'm number 5. Go back to baby. Yeah. So, mama musumba, tata musumba, enjiri eta bana banjo twenga basajja mu makala masumba. Naye nga enjiri teriiwo akola kuga mami wali kasabe. N'abatalewo nga kiba kirala. Munange ffe waffe tekyaliko ekyo. Nze njukira mu buto nali saagala kusaba. Ekyo kyo nkijjukira. Nga naye mami, she could be on your case. N'owulira nga tolina kyakukola okuggyako okusaba. Nga nemboka evaayo yali nange ekyawandiikibwa kye yatusomeranga nti suula omuggo yonoona omwana banenga saagala kyawandiikibwa I know nga buli lwakyogera omanya emboka egenda kuwunya nga kasaaka suula omuggo yonoona omwana nga mbooko kati ffe ewaffe tekwaliko kwagala oba butaagala twalinanga fellowships every night awaka. Naye kumbe Katonda yali amukozesa kubanga Bayibuli egamba nti yigiriza omwana ekkubo nga muto ne bw'alikula talirivaamu. Yes. So kati yatuyamba naye nga ffe tetumanyi nti atuyamba nga tubirabanga ebyokutubonyaabonya n'okutukooya naye ate tubyebaliza Katonda kati. Ensigo gye yasulamu yamera kanasobola okubala ebibala. Yes. Yeah, so kati ffe waka wali bwe watyo ekiseera ne kituuka daddi n'afuna accident. Teyalina kuba nti bamusumba nti oba sigamba nti Katonda yamugamba nti atandike kanisa. Naye yafuna accident emirundi mingi ng'amenyeka okugulu n'amala ebbanga ng'atudde waka ate twalinga tusabirako wala a distance from home. Kati nga daddi bw'aba amenyese mami yaba amujjanjaba kati nga ffe tetulina gye tusabira ng'abaana. Around our village tewaaliwo church y'abalokole. Kati nga tulina kubeera waka oba ne mufuna ow'Oluganda ava side zeno ne bamumusibako abaana tetwali bangi nga baba bamukaluubirira kati ne tubeera nga tutuula waka until one day by that time ndoza daddy yali afunye accident nga wakubeera waka okumalanga emyezi 6. Ne bagamba nedda abaana tebayinza kubanga tebasaba lino ebbanga lyonna. So abakadde b'ekkanisa daddy gye yali asabiramu ne bagamba nti lwaki temwekolamu mulimu ne mutandika fellowship abantu bonna abava ku kitundu kyeyo ne bajja nga wawaka ne musabira awo tujja kubanga tubaweereza omusumba. Kati waka ne batandikawo fellowship, engeri ya fellowship. N'ekiseera kyatuuka nga abasumba omanye omusumba nga bakuweereza buli kiseera buli Sande otuuka ekiseera n'obeera nga tojja kukisobola. So daddy n'atekinga on nefuuka church. Wali watasa okuziweerezanga abantu okujja emirimu egyali awo kakyali ne kafuuka kakyaki bannange nga abaana wabutalinanga ogwomuze n'abaganya olujja nogamba anti olusinga ekiyungu kikyo olenyabaze ngomanyi kakati ogenda nga mulabanga babayingiriza temusobola kuwummula ko nga waliwo lwe balangirira prayer and fasting nga bagenda kusiiba awe waka basabire mu nnyumba tolinaako yadde privacy banaye nga sibyagala. I remember growing up nga mbeera saagala the fact that waka waliwo ekkanisa ng'abaana ne ku ssomero babeera bagamba abo balina ekkanisa ewaabwe weebale nnyo kati nakyo then n'ekirala nti differentiating dad the father and dad the pastor now. Kati nga nze mpulira njagala mbeere ne taata wanjawulo ne pastor abeere mulala kati nga ate afuuse byombi ate you know as parents nga waliwo lwajjayo ku kibooko waliwo wajja bayombesa kati nga ate nze mmanyi nti bapasita balina kubeera nga baagala bwagazi kuweeweeta buweeweesi kwogera bulungi balinga Yesu. Kati ate daddi atukuba tuyombesa ne munyiiga ate
ne mutula wali ng'ate ye pasita wammwe kwegamba nga ng'olina omubulira bizibu bye tukate ng'oloopa daddy wa pastor daddy nga tebinzijira bulungi somehow as a child. But really thank God nti weka gwe yavaamu mu baganda bo bonna okufuuka omusumba oba n'abalala era mulimu abasumba? Abaganda bange abasinga obungi baweereza Mukama. Abamu basumba, abalala si basumba per se, but they are serving God in wherever gye bali. Kati okusoma tekwakukalubiriza eno okubanga oli mu fellowship ate kusoma okutataganya focus eba ntono? Okusoma nebaza Katonda nti fellowship kye twalina ku secondary O level nasomera ku Busoga high school. So twalina fellowship naye omukulembeze yali atukulembera ng'alina policy ng'abeera agamba nti batusekerera nnyo abalokole nti twesiba mu kusaba tetusoma kati tugenda kubeera n'enkola nga ffe ababeera nga okuva ku number 1 mpaka ku 10 of every class tulina okubeeramu n'abantu ba fellowship nga be basinze. Kati ekyo nakyo kyatupushinga nnyo nga tujja eno ne tusaba naye ng'ate tulina task to represent well the scripture union. Twebaza Mukama. Nzikira twamala ne tufunaawo chairperson omupya omwana oli nga mugezi bamuyitanga Bulima Paul ng'abeera mu best 10 ever, best 5 nga bamulanga ne ku assembly ng'ate ye chairman scripture union ng'ekyo kituwa amaanyi. Oliwaawo namba mmeka awo nkunoonya? Mukwano. Yesu akumala. Salinga wala naye nga saabeera mu best 10 sijja kulimba. Neera nga gy'oyitibwa kuswaza. Tewaalinga bwabi nnyo nnyo nali babayita batya ba average kids. Kati wasoma n'omalako university and everything? Nasoma ne malako namalako university nengende Makerere University nensoma Institute of Psychology, Industrial and Organizational Psychology. Kagamba ndi wano nzina wantegedde edda bye ndowooza. Nasoma industrial and organizational. Not human, okay. Not human psychology. I'll be safe. But a little bit, when you give me time to study you, nsobola okubaako. Pastor Bugembe mukwatagana ddi? Otandika ddi in fact kansooke n'eno otandika ddi okuyimbira ddala kamanshade? Pastor natandika ddi? Era ndowooza olugero lwange olw'okuyimba lutandika nnyo ne Pastor Wilson. Kati nze nga bwe nkunnyonnyodde nti nali nnyimba ku ssomero. I have passion for singing. Nali simanyi nakumanya nti oba kirabo oba ki. Naye I was a singing child. Nga buli kaseera mba nnyimba. Nga buli kaseera mba nnyimba. Buli kimu. So kati nga Pastor Bugembe n'ajja ku scene nga tuli mu kyalo awo. N'ayimba ezo nnyimba ze ezasooka ezo eza yero, kasati ka yero biki. Nasooka omuwuliriza nali na ku ssomero ku katanda akarediyo nakajja abaana babanga n'oburediyo ku ssomero. Kati ne nteekako ne mpuliriza yayimbanga ennyimba njukira ekiro kimu kye nawuliriza and I fell to sleep like ebigambo ebiva mu muntu ayimba ate nze we namuwulira nga ndowooza nti musajja mukulu ngenda okuwulira nga ali mu myaka si mingi nnyo ku gyange ngamba bannange na mwana muto naye nayimba bw'atyo eddoboozi yalijjawa. I picked interest like that nentandika okubeera nga mpuliriza ngenda okuddayo ewaka nga nabo kubanga era twalinga tuwuliriza nnyimba radios nezaffe ez'abalokole. Kati ngenda okuddayo nga nabo baamuwulira dda nga ne tubeera waka nga tumunyumyako nga tugamba bannange omwana ono bannange story ye nga tuwuliriza ne tukwasa ennaku. Ate naffe twali tuyise mu bulamu obwo obuzibu obwo obw'okufuba. So kati ne tubeera nga turelatinga nnyo with the story nga the difference is nti ye yali yafiirwa abazadde naye okufuba okubulwa biki byonna nga naffe tufaanagana yadde nga tubalina. So ne tumwagala nnyo ne tusaba Katonda nti oba oli awo lumu tulimulabako. Nzijukira ebiseera ebyo daddy wange n'alinnya najja ne Kampala in one of the events ezaaliyo nga balangiridde nti Pastor Bugembe agenda kubeerayo. Kamuli district, We are born and raised in Busoga, but our origins are from Buganda.
Yes. Otyo alinnye okuva e Kamuli. Alinnye okuva e Kamuli n'ajja e Kampala. Alabe yali oba kiki oba yali competitions of sorts. Yeah, kati n'ajja n'amulaba n'afuna ne ku bifaananyi. Teyafuna bifaananyi, yafuna bakateepu. Bakateepu I don't know bazali CD by that time. I don't remember exactly. Najja n'akomawo n'atugamba namulabe bannange ne tuwulira essanyu nga tulaba bannange. Mwasubiddwa nammwe. Yeah. Ne tusanyuka nnyo as a family. N'atubuulira nti obwedda ayimba nga n'okumulaba olowooza omulaba abantu nga bamwagala ng'abantu bamugwira like aba ayimba people would bonna nga bamujjulako. Na kati awo ne tusanyuka ne tuba nga tutandisa olugendo of getting close to him. Manyi bw'obeera eyo ng'olabira ku TV omuntu oba olowooza you know each other, you know. Right? Yes, oba olowooza nti omuntu mwemanyi olw'okuba buli lunaku gw'omulaba. Naye ate nabanga akutunudde ng'akulaba olaba mwemanyi. Exactly. Yes. So one time tujja nali nzize mu overnight twayituze as a whole family twajja mu overnight Namboole. Wabangawo Passover overnight Pastor Sebadaze yategekanga. Ne tujja as a family to attend them. Era Pastor Bugembe najja okuyimba n'emikwano gye. Akasente mukajja wakabaleeta. Akasente tekaali kangu era twasalawo amagezi tetwalinnya taxi zaabanga za bbeeyi oba bbaasi. Naye abantu bangi baali bava mu byalo okujja because it was the beginning of that Passover. Kati many churches were mobilized to come. Kati awo ne tulinnya. Ate nga bagamba mutuuka eyo n'akamusigazaamu nakuli nakaba bajjamu. Zona zolina ziteekewo ojja kufuna Mukama agenda kukola embeera gy'okuzzaayo. Tebyaliwo ebyo naye twekolamu omulimu ne tufuna oba ebimotoka babiyita batya ebyo ebiwanvu ebyo ebitwala omusenyu ebyo. Bitipa oba ekiwanvu ekyo bwe kityo. Bifuso. Bwe bityo. Magulu 10 bwe bityo ebyo. Kati baali batuleetera 9,400 nga bali cheap. Kati ffenna ne tutuulamu as a family buli omu. Tutuula ne tujja. Kati ne tujja okuddayo eka akasente kaale mu wera. Pastor Bugembe kolo no mulabye mulengedde from a distance. Omutima okyalina. Ne tusanyuka naye maama ng'oli eri bwoti ku madaala eri olengera nga tomulabye na bulungi era n'ensigala nga simatidde. Akasina kabazaayo temukalina mugenda kuddayo mutya mugenda kadigida. Dadi era yawa amagezi naye zaali tezimala kati ziribandika. Ne bandeka e Kampala. Waliwo kojja wange yali abeera awo mu Nsooba awo Mulago Kyebando Nsooba. Mulago asala okudda mu Kyebando. Yes. Kati nga bw'abeera awo ne baŋŋamba tugira tukulekako awo kubanga by that time nali mu vacation. Kimali gino okubuuza nti why of all people you? Yali muva. Nakuleka weeyagalemu. Ne bandeka mbeera awo. Kati bo ne baddayo. Kati it was there gye nawulira ku radio nga balanga nti Pastor Bugembe agenda kubeera ne concert ku Christian Life Church. Kati Christian Life Church yali kumpi. By then. Christian Life Church eri mu Bwayise. Eyagundi yani. Eya Pastor Senyonga. Bwayise wano ngagenda ku tuke ku roundabouts. Kati nga si wali okuva wali ekyebando ng'oyita wali Kaleere booti. Wala mukwano. Naye lwakwa wali mwana muto. Tewalanga wala nga tuyitira awo mu Lufula bwe tutyo ne tujja we Bwayise. Ne ngamba wano okumpi wayinza okunne mugenda okulaba omusajja oyo. Ekijja kijje. Ngenda kugendawo. Osabye? Ate nasaba. Nzijjukira waliwo awo kyaki okumpi. Oba be nawulira babyogera n'obyogera ne nfunyewo emikwano mangu awo. Ntandise okubeera nga nfuna emikwano awo ku kyalo. Ntandise okulya bagamba tugenda. Ngamba nja kugenda naye nja kudda mangu. Kasita ngenda ne mulaba nze kikulu kumulaba kuba saalina ssente za kuyingira. Naye njagala ngende wakiri ndabe ekifaananyi wali eri ku kyaki ng'ayingira ndabe bulabe ekifaananyi.
nengenda manyi nze ngenda kudda byamangu wali kumpi nja kudduka emisinde nkomewo waka. So bwe ntuuka ekifaananyi ne nkiraba ne mwetegereza ne mulaba ne ngamba maama yono biki ne nsanyuka naye era ne tikitammalira. N'otwogerako naye? Ne ngamba bannange mbeere bubeezaawo nga siyogeddeeko naye ngenda okugira ne ngamba ne nsitula okukkiriza ne ngamba kanyimirire wano either tannayingira oba ajja kufulumamuko omuntu obeera omupaka tofulumamu. Ne ngamba yakulaba? Ye bekulaba ekyali awo oli okikkiriza yakulaba atya? Nali sikikkiriza kati mba ndi awo afuluma miraculously afuluma. Mba ndi awo nga gwe ndabye mu kifaananyi avuddeyo atandise okubuuzabuuzaawo ku bantu biki nange ne nyimirira wali eri. Ennaku zino bakuyita kwetega. Newetega ne nyimirira wali eri. Kati olugero ate luwanvu awo mu process nga tukyayagala okumulaba biki nsanga kazini wange omu kale distant cousin naye nga a sister to my mom yafumbirwa kojjaawe kati ne twesanga in a holiday somewhere n'atulako kati tugenda okuddamu omulaba nga tugamba nagenda Kampala nsomerako Highway College Makerere ate nga that is the school Pastor Bugembe gye yali asomerako. Kati neŋŋamba kyogamba Pastor Bugembe omumanyi? N'aŋŋamba mumanyi mwamutegeera mutya mukaa tumuwulira ku radio. N'agamba Bugembe mukwano gwange we share even a bed. Mbw asula simanya nze nsula waggulu yasula wansi wange. Ne tumugamba Beni okakasa n'agamba nkakasiza ddala mukwano gwange era n'ezo ennyimba zayimba nazirimu ne tumuwakanya kubanga yalinga walwali nga tumugamba ati kulwalwali. Kati kwolwo when I met Pastor Bugembe nenjijukira mangu nti Beni yatugamba mukwano gwe. So yali password yange. Namugamba Pastor manyi Beni? Pastor manyi Beni. Kulaba nga wetega. Nemugamba manyi Beni. Beni ali eyo munda. N'aŋŋamba Beni omumanyi? Ikunze mumanyi. N'agamba ali eri munda agenda omulabe. Nampitako n'agenda kati awo amagezi amalala nsaze galiwa. Sirina bwe nnyingirayo sirina ssente. Baali bayingirira 2,000. Maama mukazi watto. Nina singi 2. Tukogambe Pastor sirina ssente. Mugambe ntya si mukwano gwange nsanze busanze abadde abuuza ku bantu. Era kasita kutteko kati ddayo eka. Kati ate nga mpuliranga kaŋŋambye mpulira essuubi litandise okunneeyongera. Tosobola kukomaawo. Essuubi litandise okunneeyongera nti nandiyingirako munda. Mba ndi awo ng'akomawo still ajja wendi ng'ambuuza nti Beni wamulabye ne mugamba sinaba kumulaba. N'agamba olabika tolina ssente si kyekyo. Oyogedde naye. Ne mugamba ekituufu n'ankwata ku mukono n'agamba jangu tugende. N'ankwata ku mukono n'antuusa ku geeti. Okukwatako wano wali okikkiriza nti esitaawo ogola ku TV yakutte ng'omuntu owa bulijjo. Mpuliranga singa wabaddewo wa kamera n'ankwata ab'omukyalo ne bakiraba. Okankana okulyawo waliwo abantu b'osanga nagamba nensa kuwakuhaga n'akakano kankana n'akaba n'amaziga nakwata selfie nenge sibu ekankana bweti. I know. Just imagine. Naawe otuuse ku Pastor Wilson Bugembe. Weebale nnyo. I was so happy nga sikikkiriza nga ninga ali mu kirooto. Naye nga ne Beni okyamujjukira nti omwetaaga omulaba. Anti ye password yange yempisaawo. Beni nno nasemba mulaba nga tuli bato oba mu P7. Atuwayiseewo emyaka mingi. Tetulina namboozi. Tutuuka ku geeti waliwo omukyala bamuyita kati mukyala Damba Ruth. Olwaleero gyali era ku worship house yakulira abafumbo. Yali ku geeti wali. N'amugamba Mami Ruth ono sister wange mumuleka ayitewo. Yakansanga mu ddakiika ntono nfuuse sister we. Nennyingira naye n'antwala paka ku Beni n'amupitira n'ambuuzaako awo ne mujjukiza biki byonna niyongerayo ng'akola emirimu gye kubanga bwe baali balina okuyimba mu bbandi nze ne ntuula ne ntereera. Kati olwo nga nerabidde n'okwerabira nti ewaka mbadde n'okuddayo amaanyi. Ndaba sho. Ne nsanyuka n'ayimba.
obuyimba bwonna mbumanyi jjukira tubadde tubuyimba abantu bamufuye ssente abantu baleese ng'ojja abakola ki nga everybody awulira nga ayagala kulaba ku Pastor Wilson. Nange ekyebibiri kyange neŋŋamba nze naava wano nga sijjize neŋŋenda n'enkiwaayo ekinusu kyo bambi so osiga nempaayo kumbe ensiga nsigo. So bwentyo bwe musisinkana the very first time. So mudamu mutyo okukwatagana okutandika okuba ng'oyimba naye? Mba naakaddayo wayitawo sibbanga ddene ebibuuzo byaffe ne bikomawo ebya senior 4. Kati we byakomawo ebibuuzo nga sisomye bubi nnyo nga nsomye bulungi okusinziira wa anko wange gye nali mbeera okuleka awo ate nina wa anke wala ate gye namala ne ŋŋenda wa anko wange. Omukyala waawo n'agamba mwana gwe nosoma bw'oti ng'ate obadde osomera mu kyalo kati singa obadde osomera Kampala olabika waalikoze bulungi tokkiriza kudda mu kyalo. Anti yaŋŋamba jjukira ffenna nga tumutya nga tubeera tugamba banaye ffenna twagala kubeerako e Kampala naye anti gw'oti ate yakugambye nti tokkiriza. Ne neebaza Katonda ne nsigala e Kampala. Brother wange n'anoonyeza essomero ku Lubiri Secondary School. Abange upgrade nga y'amaanyi osyo nenfuna essomero ku Lubiri Secondary. The very first time I got to that school mu hostel kubanga tewaaliwo boarding by that time. Twali tusula mu hostel. Olunaku lwe nasookera ddala ogenda mu hostel mpulira abantu abakuba mu ngalo bayimba nemanya that's a fellowship. Nze nakulira mu kanisa nakulira mu fellowship byebintu byaffe nga ntambula ngenda mu fellowship. Guess who comes that day? Bugembe. That very first time okugenda mu fellowship nga Bugembe ajja mbu yali mukwano gw'abo abantu aba fellowship eyo kati yali ayiseewo kati ne ababuuzeeko ng'alina gy'agenda okuweereza. Ne mwetegereza bwe nti ne ndaba nga yeye gwe nali naakalaba few weeks ago mu concert. Ye nga akyakujjukira akafeesi atayinza kunjijukira yali tanjijukira kati nali ndaba ng'ali awo amagamaga bali mu kusaba bali mu mwoyo nze ndi mupya sisooka kuyingira mu mwoyo sooka beetegereza baani bano tebakwokya nga totegedde. Kaakati nga Pastor Bugembe nga mwetegereza nga ndabira ddala ng'alabika yeye ne ngamba yeye alabika yeye nga ŋŋendayo nga mubuuza omanya nno nange nkwagadde manyi kyoyagala naye nga ndi mujagujagu nga kyenjagala nkimanyi. Kaakati nga ŋŋendayo nga mubuuza nti obadde oyagala bano nabo bennyini sibamanyi nga ŋŋamba ye nti mbadde mbaagala naye baŋŋambire nti Wilson azeeko wano ajja kukomawo. Kasayogera nti Wilson mu mutima ne mmanya yeye ne mugaa kale tofaayo nja kuba kugambira takyanjijukira nno nti yenze gwe yayingiza emabegako ow'ebibiri munnange nga nnyingira nga nnyingira nga mugamba nja bakugambira nga abaana bamaliriza fellowship ng'oli agenze nga mbagamba nti Wilson abaddeko wano abeetaaga agambye agenda kudda nga bagamba Bugembe nga nze mmanya nti yeye kitegeeza wano atera okuyitirawo Mukama njagala. Togenda kusiibaawo ng'omulinze anti wembeera kati nzize mu hostel wengenda okuba nga nsula fellowship nga njegattamu nga Pastor Wilson atandika kujjanga mu fellowship eyo ng'ajjanga mu fellowship nga tubuulira enjiri ng'abaana bamwagala ng'abuulira bulungi ng'asessa kati nga fellowship etunyumira buli lwajja. That's how I began to relate with him. Kuba nayimbangamu eyo fellowship nga nkulembera okuyimba babuuza ayinayo akayimba nga mpanika babuuza ani asobola okutuwa mu kigambo nga wendi so nanjiga bw'atyo ng'abeera mpita kazini wa Ben kuba namujjukiza n'aŋŋamba kazini wa Ben bannange yatwala ebbanga nga tanjiga linnya nga mpita bw'atyo but it was okay nga nze mpulira ekikulu kasita alina wakuyitirako. Kati aba atandika obuweereza after his senior 6 ffe twali tukyasoma amaze senior 6 n'agamba Mukama ŋŋambye ntandika obuweereza netugaa tetulina buzibu ffe tujja kuba tujjayo naye nga simanyi nti byakujjira ddala nze nali mmanyi nti kugendangayo kuba supportinga kubazzaamu maanyi batandisa ekintu
kumbe nga Mukama yali nga atandise omulimu omulungi mu ffe. Bw'atyo n'atandika obuweereza ne twegattako awo mpola mpola. Before I joined him natambulirako mu makyaki mangi ag'enjawulo olw'ebifo eby'enjawulo mwe nali nga mbeera. Naye later ne mpulira nga I have to be a part of this ministry. Kati mu kubeera eyo kuyimba mu kwaya mwe yandabira n'agamba nti naye Justine mu album yange eddako nandyagadde oyimbeko nange. Kuyimba kiri watandikira mu album? Album yanjagala kumanya gye natandikiramu. Waliwo album awo ey'oluzungu gye yayimba naye yagiyimba just yali agenda bweru kati ye ng'amanyi nti ebyebweru. Tugamba who is she? Nga tulaba buli wabeera wooli netugamba pastor omwana ono amutokota era bayimba kani netugamba Justine yakitukoze. Pastor yasooka kani nga tayogera paka yatugamba olumba nga luggwa kanisa. Kati natulowooza Justine gwayimbye amudisappointize amukuula bukuuzi Justine yakoze ati nga tumanyidde naye yakwanako. Justine yogera mazima ng'otya Katonda. Mazima. We are too tight, too close. Ngolaba musa kimu. Twali Katonda ndoza yakikola. Katonda yakikola. Ndoza era Katonda bw'abanga alina destiny z'abantu z'ayagala zitambulire wamu afuna engeri. Tofunamu ku birowoozo ebyo, ku birooto ebyo. Nti ono yalina okuba omuntu wo. Abantu ebirooto baabiroota, ab'obunabbi ne babundeetera. Naye somehow nze nga bwe nkuba nakulira mu kkanisa. Nali nga nzize nga njogeddwako ebigambo bingi mu kkanisa. Si kunjogerera mu bubi, okunjogerako nti ng'abazadde bwe banaakugamba naye akaana kano kajja kubeeramu ekintu. Naye akaana kano kajja kubeera bwe kati. Kati nze nakula abantu bandabamu okuweereza Katonda. Nga baŋŋamba omwana oyo ajja kuweereza Mukama. Omwana oyo aliba musinzi oba bwe bityo. Then ne mu kkanisa nga bamu bafuna obunabbi Katonda nga babawadde. Omwana oyo ajja kuweereza. There is particularly one prophet who came from Kampala. Najja mu kyalo ewaffe nga ntudde mabega mu kkanisa. Nga ndi muto. Bwana ali musini atu by that time. N'abeera ng'abuulira n'aŋŋamba Mukama aŋŋamba wano waliwo omwana bamuyita Justine. Mu kkanisa eyo yonna ennamba temwalimu Justine mulala nze yali. Nali ntidde n'okugenda naye but somehow ne ŋŋamba waayika ŋŋende. N'agamba oyo agenda kuweereza Mukama ng'akyalina mwana muto. Okubeera n'omwagala tekigana kuweereza Katonda. Anti kati nkujjira. N'ambuulira byonna mu maaso byogenda okubeera, simanyi olituuka n'ofumbirwa biki. Kati nga nze mmanyi ekyange Mukama akirina kiri mu maaso. Kati nali sirina ku pressure yonna nti nenoonyeza omwami oba ndabe buli muntu mulowooleza okuba omwami wange. Nga nze mmanyi nti Katonda alina kye yantegekera kuba ebigambo nabiwulirizanga ne mbitereka munda mu mutima gwange. So ne bwe nalaba Pastor Wilson, I saw an opportunity to serve. Being close to somebody that I celebrate, somebody that I loved. Kati waliwo ngeri yakugamba nti ng'ate nayagalanga nnyo nze omuntu nga mukulu nnyo ku nze. Nga mukuluko ku nze ng'ate ndaba Pastor Bugembe tansinga nnyo. Abali okupesiemu. Yamufunako na ku birooto. Kwolesibwa ng'olaba nga yeye. Sijjukira mpozi nga neerabidde. Toyagala bwagazi kujjukira. Sijjukira. Naye nga byebirooto abantu babimpamba. N'obunabbi ng'abantu babuŋŋamba. Nti gwe mukyala waawe. Naye nga nze mbeera ŋŋamba. Okuggyako nga Mukama yakiŋŋambye. Tonawulira mwoyo bw'ayogera. Nga okuggyako nga Mukama yakiŋŋambye. Sigenda kukissaako birowoozo. Sigenda kukissaako birowoozo. Kubanga nze nali nga nkyawa nnyo abawala bano abeegwanyiza abasumba n'abasajja. Ne mumulabira ddala ate nga ye takiraba nti mumulaba. Kwaka kumufuze nga yenna batya ogwa omwoyo ogw'obwenzi nkulabidde baguyita nekuganga gula gumufuze gwona gumwambadde webale nnyo Yezebbeeri naye nze Yezebbeeri kati nze nga saagala kubeera that kind of girl nga newa ekitiibwa nalina ebirooto byange njagala nsome njagala nkole mbeere nga ne mukyala wa kitiibwa nga nina gye neerabira kale nga seraba bulabi nga muwala ayagala kufumbirwa kikomaawo nga neeraba nga ngenda kuweereza Mukama. So marriage was, I knew that God will bring it at his time.
Yeah. That's especially to go no check on I wasn't on pressure for marriage. Yeah. So first step what to relating ngange ebirowoozo byange biri so clear with him. Nti newankubadde abantu babyogera nze tekyali kyangu. I kept my focus. Ate nga ye tayikolanga passes like kulaga nti nokyasi. Omanyi omuntu bwe mubeera naye ebbanga ddene bwe muba mwemanyi. Yes. Kati nga nze mumanyi naye amanyi. Kati ffe nga ababiri tukimanyi nti tetusobola kuba wamu nga tuli bafumbo. Natolaba bagawasa mukwano gwo. Naye ate era kirungi okuwasa omuntu nga yo compatible. Kati nga waliwo ebintu ebimu nga ffe twemanyi manyi ebibye naye nga manyi ebyange bye tutasobola kukwataganamu. Nga muli bafumbo. Kati nga abalala tubaleka ne boogera naye nga ffe amazima tugamanyi we cannot survive. Sibaye balete batugamba tulina kuba bafumbo. Watumenya omutima ffeeno. Erika just akoze atya. Agenda kufumbirwa. Tugamba akoze atya. Ffe bujjo nga tulina kigambo kijje. Era waliwo pastor twamulako ng'alaga bimuli tugamba kyekyo. Oyo just. Maama. Netukuba akavulu. Nga tekyali ekyo. Omwami waffe ono yava yali mu church naye. Yali mu church naye endala si eyaffe. Nga tumumanyi. Nze nali simumanyi. Naye yajja ne mulaba kumala emyaka nga 3 nga mwetegereza ne muyiga ne mwanjulira Pastor Wilson. Kyembadde nninde ekyo. Reaction yali etya Pastor Wilson? Yansanyukirako. He was happy yangamba just wajjewo omusajja. You know. Kitegeeza toli muntu nnyo wa bintu ebyo. Like basically nga oli muntu wa kwagala kuyimba kuyimba. So that Pastor Wilson tejimanyako wadde n'akatono. Ejimanya ngomaze kuwategeeza muntu okakasa kati. Namugamba nga kuba twalinga tutambula wamu. Ngambera mugamba wali yeyo omuntu. Ti oli omuleeta ddi okanya kwogera nina yeyo omuntu gwendaba. Oli muleeta ddi koze kiseera bwe kinaatuuka nja kumuleeta. Ye tomundeetera nga tulishiwa. Muleete ngomaze okukakasa nti yeje. But of course a few of my friends knew him. Bwe bityo. Naye omuntu ali mu Mukama ennyo bamukwana batya. Just bakata okugamba nti kati I love you. Aga Yesu akuntumye. Naye omuntu oba oyina ky'oyagala. Kati nze kisikugambye nti we nali nga mpulira nga njagala okuweereza ne Pastor Bugembe kale nga mwagala nga nnyumirwa byakola. Kyandetera n'okubeera nga I go out of the way to do certain things. Yes. Naye nga toyinza okunsanga nga sawa zino si bwentyo bwendi. But because you like something, you're pushed to do certain things. So ekyo nze sikikkiriza nti omuntu ayagala omuntu asobola omutya. Kati soko mbuli bwe yakwana watanga musabira olabe ddala bali mu kumizimu obanga oloza Mukama ayinza okuba sitani kuze kakodyo oyo olaba abaana abalokole natuuka mu mukwano nasuka nagamba nasuka nagerako mwoyo ashakaraba tututu masheka manterebo apakashar ogambe egwani tata ko shukuru kumata mutoto shukoto mama of course okusaba kwaliwo naye of course ate tosabanga muntu atategeera bulungi ate omuntu akutaddeawo you do the right thing at the right time in the right place. So nange bwentyo bwe nakola namusabira nasaba nnyo kubanga nali manyi nti ng'ajagala okuweereza Mukama ng'ate manyi nti ninako gye ndaga sigenda kusiga kwegamba nze nalinga nga mu mbeera mwendi yadde mbi nga mmanyi nti ndaba hope in the future. Kati nga sandyagadde kubeera nga nyingiza omuntu mu bulamu bwange ajja okuntataaganya n'okunkugira n'okukola ki. So I had to pray and ask the Lord and ninkisabirako nenkiwuliriramu emirembe nemugamba let's go on. Oli Katonda weewuunyisa ani yaluwandiika? Oli Katonda nalufuna mu kusaba twali mu kusaba in a church. Kati as we were praying mpulira oluyimba olutandika okuyimba munda mu mutima gwange. Somebody was playing a piano as we were praying. So mpulira oluyimba munda munze nga luyimba tandika okufuna ebigambo nga mbiteekako Katonda weewuunyisa naye nga the more I sing it the more deep it goes within me, the more strong it becomes within my spirit. Nenkabira ku luyimba olwo nga nakalufuna bufunye naye nga simanyi nakumanya nti oba luyimba nga nze manyi nti it's just a moment.
naye olw'okuba nali naakava mu conference ya Don Moen nga tusomesezza nti if you want to compose songs, don't think you're going to get a whole song together. You can get a song in bits. Osobola okufuna inspiration akayimba ngoba onaaba obuyimba obulusi butubulako naye ng'ate busobola okubeera oluyimba olulungi. Kati n'atugamba nti ofunanga ka recorder oba essimu yo n'orecordinga kakolasi k'oba ofunye. So kati with that insight gye nali nfunye bwe nakawulira bwe ntyo ne ŋŋamba, oh, this could be a good song. Let me record it on my phone. So I recorded it. After that conference, when I went back home, I played it over and over. The more I played it, the more it blessed me. The more it became so strong on my heart, and I knew God had given me a song. But naturally, I'm not good with composition. Okuyiya ennyimba. So okuyimba nayo okuyiya, it takes time for me. Yes. Yet there are other people that are naturally gifted to do that so easily, swiftly, anytime. So I had a friend like that, nga bamuyita Florence. Nga sina muyimbi nga ye ebyokuyimba tabyagala. Naye okuyiya oluyimba, it's not her problem. Abeera ayoza engoye n'avaawo nga ayiyiza oluyimba. Abeera afumba emmere n'avaawo nga ayiyiza oluyimba like that. Yeah. So I called her ne mugamba nti ndabika nno nfunye oluyimba. N'aŋŋamba kanduwulirize bwe nalumwa n'agamba it seems like a good one. Leka ngende nalo ku mulimu we nadda nja kuba ncreatinzeyo something. Bwe yakomawo ng'ayiyiza paati ye esooka ntunuulira ensi gye watonda nenewunya. Bwe yakomawo ne ŋŋamba perfect, kirungi nnyo ky'oyiyiza. Ne tukigatta wamu bwe tutyo ne tufunamu oluyimba lw'oli Katonda. Owulira otya abantu okugamba nti oluyimba olwo basumulula? Nebaza bwebaza Katonda kwegamba lunkakasiza ddala nti ekizaalibwa Katonda obutuufu kiwangula. Katonda ye yalumpa nkakasa, tegaali magezi gange nga bwe nkugambye nti nze naturally simanyi na kuyiiya nnyimba, naye somehow it was God given in prayer. God dropped it within my spirit, and indeed it had come to deliver people. So many testimonies. Ni mukyala mulokole era nzikiriza nti obeera omulokole buli sitaani like buli Katonda bw'ayimusa omutindo sitaani yageza okuteekawo enfuufu afumula enfuufu oba okusoomoozebwa kw'amaanyi. Okusoomoozebwa ki kw'osinza okufuna okwakusana okufukamiza ku maviivino ga Mukama sikyalina bwe nnyimirira waliwo kaggwa ompisaawo? Ebisoomooza bibaddewo bingi naye ndoza kankugambeyo oba kimu ku challenges naye nga bibadde bingi. Bibadde bingi naye ekyasinga okunsabisa ennyo kyenzijjukira nga nakisabira nnyo ekya abakazi abaali bannumba nga balowooza nti nze mukyala wa Pastor Bugembe. Abakazi bajjanga ab'enjawulo nga bannumba nga banyombesa oba ku kyaki bayogera ebigambo bino nabiri ne bakwogerako ebigambo ne babigamba abantu. But particularly there was this woman nga she's not just alone nga aliko emizimu. Yali ndooza mulogo. Oli omukazi yanteekako olutalo n'atandika okunthreateninga nti agenda kunzita. Ne tutandika omunoonyerezaako because we reported that ku police. Ne tutandika omunoonyerezaako from different people gye yali agenzeeko ne batandika okugamba mu kituufu agenda atta abantu. Bannange, I was scared to death. Nga siraba kyenfiira. Pastor Bugembe simwagala. Mpeereza buweereza innocent as a young child. Nengamba Mukama nze kiki kino ngenda kufiira ki mu butuufu nga ndaba okufa kuntuuseeko. Bakuwadde obujulizi nti yatta abali ne bolowooza nti baali b'amaanyi okusinga. Kati gwe ogenda ku surviving otya? I remember praying like I've never prayed. Praying like I have never prayed. Pastor Wilson Bugembe n'omwewala mwewala ogati owange emawe nafunira emirembe oti ate kye neebaliza Katonda nti ne bwe nali badde nga nandyagadde okukikola Pastor Bugembe yaliwo nnyo mu kunsapootinga ate kati nga ye backbone yange nga yampolereza yagenda ku poliisi nze ne poliisi saalinyayoko yagenda ku poliisi n'aripootinga n'agamba tulina threat bweti ku kyaki mpa abantu ku kyaki n'abagamba no mumukuume kati mubeere nga mumukuuma nga kwegamba aliwo nnyo. He was present to make sure that we overcome it nga sirina ngeri ate gye ŋŋamba nti ate mwewale ate ani omulala agenda okuyimirira nanga nnyamba ate yakutegeera weebale nnyo. So ekyo
ekyo kya Pastor Wilson yategera ku mukyalo ono ye yali amumanyi nako like nga omuntu anajja mu buzimu church nga nafuka obsessed nga naye tamumanyi awandika zi emails awandika text messages akube amasimu akubira oli nga kwegamba mwenna naba creating a fear around yes naye twebaza nga netumukwata nako ne bamutwala mu police naye nga for some reason tetumanyi oba avaayo ati mugende kulanga ataakomyewo nga ate mwamutwala ku police luli ne bamusiba yes nga tuba tuli awo ng'omukazi akomyewo kati nga tuka ku police ayogera ki ate ani amanyi enno banna mwe mulabirawo ng'akomyewo ne mwebuuza yavaayo atya neera ava enkakege eri kubanga omuntu Wilson agamba tamumanyi omukyala agamba nze ono ye muntu wange abo bangi mukwano abo bangi omwami oyo akikola atya mu abo bangi ababeera ne atya kati nga bakugamba Justine nteekaayo tewafuna nkabuzi bamanyi mmanyi okubeera kati nga bwe nkola mu balenzi kati nze tebaŋŋambanga naye nga nfuna nnyo emikwano mingi gye nalowoozanga nti ginjagala ku lwange nga bwakola Beni kazini wo I know kumbe baali baneetola first of all to find out is it true that I could be in love with him without finding out that there is nothing then how can I get them close to him abo je mikwano nafunanga mingi bwe giti ndoza wali bintu awafa bintu era zamanyo kufa ebintu ne mukwano gange kaso na omusajja oli ngali serious temukyala mu kite tega nkuba akafaananyaawo ate ngeri Pastor Wilson tanana kufuna mukyala omuntu alaba nga loka gapu kati bamanyi Nabbosa yafumbirwa kati kakati wali ki open yeah so bwe kityo bwe kyali naye Mukama n'atuwanguza Mukama n'atuyisaawo mu butuufu Katonda awulira okusaba yatuyisa omukyalo oyo simanyi nakumanya nabwe bamugoba ku kyalo bwe nawulira siddangamu mumulaba yadde omuwuliza and your husband yali takimanyi kino like ye tekiwulyanko kino gwe ne Pastor Wilson Bugembe muli waliwo ekigenda mu maaso tabyogerangako like of course byalinga mu mawulire omuntu yenna omusomi wa mawulire aba wabiraba by the time he came yali amaze okukola research ye yali amaze okukola research emala n'obukakafu n'abufuna nti olaba omusajja akwana amanyi oli mufumbo naye ati yana kusaako mpeta kati nze kandi yeah teyabimbuuza nako no by the way kati ate nga yanze ayagala obimunnyonnyola ategeera leme kubeera shocked nga abiwulidde naye n'omusajja yenna ategeera yali tabisaako nnyo sira amanyi kyayagala gonze gwe njagala kyagala kumanya birala yeah so that is how it obalansinga otya obuweereza n'ezzadde n'amaka kola kati olina ebintu bisatu byonna byetaaga attention ebintu ebyo si byangu weetaaga ku kisa weetaagira ddala ekisa n'amagezi n'okubuulirirwa kubanga waffe eno mu kuyimba oluusi ebintu binyuma it's fun you want to give your all the other side naye olina okutuuka ekiseera n'omanya nti ojja genda eri oweereze owuwa obulamu bwo buli kimu okiwa abalala naye owuwo tewali amuliko omwana oba owuwo tewali amuliko so you have to balance n'omanya nti I have to now prioritize ntegeere nti well Katonda ampise he has given me I have a calling to accomplish ekyo nakyo kikulu kubanga kyekitutambuza mu bulamu buno kyekyakutonza olina okituukiriza n'okigerera obudde bwakyo naye ate ne bana abaana Katonda ne family gyanneesigisiza nalibyo nina okubeera omwesigwa nina okubeera good steward era nakyo nkikole bulungi it's not been easy I'm not going to say I've been perfect it's not been easy you struggle here and there ogenda okumaliza ng'ogamba wabula ate eno season neekubidde nnyo eri n'ogamba ate kati kanjire kati bw'ogamba nti ate mbeereko ewaka ogenda okulaba nga ate kati obuweereza obusuuliridde nnyo so it's always checking yourself n'omanya ky'olina okukola when n'okubeera organized n'obeera ne timetable n'omanya nti kino nkikola budde bwe luti ku lunaku bwe luti luno lunaku mbeera waka sivaawo ne bwonkubira essimu ne bwompita Monday toviira ddala waka mbeera waka obeera off most of the time era bwe mba nvuddewo mbeera ndi mu byange era byange bya me time oba ngendeko swimming oba ngendeko pedicure aba you know yeah basically
baby fat wa mukolota wali munene mwana nakusanga ne nga mama na Nabbosa Justine oba mulala banange nga buli awali ennyama wazimbye mwana ya kikolota wakolota baby fat walijja kota. How did you manage? Baby fat ngezaako ebintu bingi ngezaako ebintu newankubadde si byangu. Sometime nkola juicing. I can do juicing for like a week. Nyenkoga nno naye to maintain is the problem. Newaayo neŋŋamba ngenda kukola juicing kubanga akuyambako to detox your body n'okola ka skin ate okogga ku speed. Oyangwako okukogga kati bwe mma mukola awo nintandika intense exercise. Nkola walking like for 5 or 10 kilometers a day. Well done. Well, not every day mkwana. I know. I'm there. It's like I've been there. Yeah. I'm there. I'm still there. And so I'm not giving up. Wow. That's good. Yeah. So kati bwentyo bwe mankola juicing netandika okola ezo walks. Mukama nanyamba omubiri ne gubeera nga gukendeera naye era go fluctuating because like any other thing you need to be consistent. Kuba omubiri gwe waffe gye guli mu family gye guli webale kaleeta akantu ako nali sigisuubira era neebaza bwebaza nebaza bwebaza njagala kwebaza abantu bonna abampagira mu ngeri zonna media houses ez'enjawulo abasumba mikwano gyange aba Facebook n'abantu abroad. Abantu bampagira bampa ku kasente. It was overwhelming. Abantu okubalaba mu Serena nga bajjudde ng'obasabye emitwalo 10 ng'osabye emitwalo 10 kyanneewunyisa nnyo era neebaza Katonda ku lwekyo. Yali esoose mu Kampala nakolako emu enansana 2016 kati no mu kibuga nga yeesoose neewuunya era neebaza Katonda. Gatumbawumba njagala oyogereko n'omwana omuwala kati atandika jjani ye ng'eyo bw'oginyumiza yonna bw'eri muwala mulokole afunye obufumbo omwami amutoddewo ebyaddala amutadde awaka ne overnight sifuuse overnight okusiba kufuuse okusiiba tuli mu kusiba nkyokya faya abayo kya buli kadde njagala omusibira entanda kubanga kati yo there. Omwana omuwala kyenjagala omwana omuwala amanyi yenna abadde mu buweereza naye nga Katonda amuwadde obufumbo ategeere nti obufumbo kirungi ate era kyakitiibwa ate nabwo buweereza. Nga bw'olina obuweereza buno bw'oku kyaki n'obufumbo nabwo buweereza bwetaagamu amagezi ag'obwakatonda. Omanyi ebintu bingi nnyo bye batubuulirira truth naye n'otuuka mu bufumbo nga kyanjawulo ky'olaba. Buli bufumbo buli unique. Kati tegeera omwami wo first of all nga tonnaba kufumbirwa make clear eri omwami wo ekyo ky'oli kyoyagala kwega bireme kubeera surprise. Otandise ebintu ebipya byatakumanyiiko byatalabangako. Make your vision clear to him. Omugambe nze no gye ndaga eno kino kyendi. Omwami bw'onootuukayo ajja kukirespectinga. Kati bw'otuukayo respect the fact nti Mukama obufumbo bwabukuwadde si buli omuntu abulina. Abantu bangi nnyo bali eyo basaba bakaaba baagala obufumbo obwo. Kati bukwate with dignity, with honor, in wisdom. Katonda asobola okuwa amagezi bw'omusaba agakuwa amagezi on how to handle each marriage. Kati obalansinge era Katonda asobola okuyamba okubalansinga obufumbo asobola okuyamba n'obibalansinga obuweereza buno tebuggwaawo n'abaatusooka kati bakaddiye bukyaliwo amaanyi ge gabaggweddemu naye nga singa babadde bakyalina amaanyi baali badde basobola okugenda ne baweereza. So obuweereza bwo weebuli olina okumanya okwegerera n'ogamba kankoleko kino neewa kankoleko kino oba omwami n'abaana mbeereko nabo bwenti kyenyinza okubagamba naye nga everything is possible especially with prayer and trusting in God. Everything is possible. Amen. Nsobola kutanga tumpadde akapera oli Katonda. Oli Katonda
oli Katonda, oli Katonda, weewunyisa, oli Katonda, gwe Katonda, oli Katonda, weewunyisa. Neyanziza nnyo neyanzinge. Mafuta ku ngatapi kyasobola okujja kati. Eddoboozi Tekyasobola. Tabira omwami. Bye.